ne yanzisa nnyo kikulu nnyo bwe tuba nga tuaddressing ensonga ya gun violence oba enkozesa embi ey'emmundu okutunuulira ebiyinza okuba nga bikireeta bwe tumala okutegeera ebikireeta tusobola okubikifunira eddagala kubanga kikulu nnyo naye olw'obufunda bw'obudde tetugenda kwogera nsonga zonna naye tugenda kugezaako okutemaatema sigenda kudda mu kansona lukola byayogedde kubanga abitaanyiza bulungi ku nsasula embi ey'abantu baabwe ey'aba security abantu abakolera mu Uganda Police Force n'ebitongole ebikuumaddembe maybe kyenyinza okwogerako ng'ate bano bakibuusa amaaso abali mu buyinza nzeemu ku nsonga gy'ensoose okunoonyereza mu interaction yange ng'omukulembeze nti bano bennyini aba security abaliko abakola ne gavumenti eno bagikoowa dda naye tebalina bwe bakyatula nti twagikoowa banoonya abantu engeri gye bayinza okubayambako bagifubutula egende naye balaba tekituuka kati basazeewo bo bennyini okusookera ddala okukola ebikolwa ebigivumiriza ng'ebirimu n'ebyokutyoboola eddembe wamu n'ebikolwa ebiraga okwekyawa ekyo okwekyawa kwa bika bingi omuntu asobola okwekyawa n'agamba nze ndi mu gavumenti banvumirira buli wempita nti fe abatulugunya abantu naye ndi mu mbeera mbi kansona lukola kyakonyeeko banvumirira nti ntulugunya abantu kyokka n'abeewange tebaalidde abaana bange tebasoma kyokka gavumenti eremeddeko bana batusuubiza okutusasula akakadde nga gwe musaala ogusookerwako ba President Robert Kyagulanyi Ssentamu ono naye abalemye okugaana leka alemye okubaviira bajje n'olwekyo kye tuba tukola katwekyawa abamu ku ffe twejjawo mu bulamu bw'ensi tutteko ne bamu ku bakama baffe bano abayinza okutunulira ku mbeera yaffe eya welfare okutwongeza ku musaala nga bwe twabasuubiza akakadde bajje n'olwekyo ensonga esooka yadde nga baagala okugibuusa amaaso yeyokuba nti bennyini abakola nabo babakoowa abasinga obungi ffe tutambula gye tutambula nga tukola emisango bakoowa gavumenti eriko aba security gemazima era bagamba bino bijjawo mbifuna kubanga nze doketi mwentambulira interactinga nnyo n'abakuuma ddembe ku mapoliisi ku kooti mu prisoni mu bifo ebyo bakuzza mu kafunda ne bagamba batya bwe mba njogera nabo nga n'addressing ensonga ezindeese nabo nga naffe twakoowa dda naye senga mulina engeri gye mutuyambamu kati nze bwe ndaba ebikolwa bino nga bikolebwa nina ekifaananyi ekigazi kyendaba kyeŋŋamba nawe nosalawo okalinga emesejja yabwe gituuse yes ensonga esooka yo n'olwekyo bo batyo bagamba bagashami ffe tetuyinza kubagamba kubanga ojja bagamba bakuteegere bakwejjirewo mu bulamu bw'ensi oba bakugobe ku mulimu n'olwekyo eyo ensonga esooka ensonga ey'okubiri yeyokubeera nti nno waliwo abantu abalowooza nti bwe tubanga ffe saidi yaffe yeyina emmundu tebulina kye mutugamba abalala tuli waggulu w'amateeka so emmundu zino baduplicatinze agencies nyingi nnyo eza security buli wamu waliwo akatundu ka security gundi wonayogenda eno waliyo kana akatongole waliyo simanya balina simanya SFC tulina simanya flying squad ate mpulira Wembule ate owulira SMI ate owulira SIU ate Munnayuganda tasobola kubyawula ya kati abantu bano bonna abalala jjukira waliwo n'aba intelligence aba crime intelligence naye ate ng'ovudde waliyo bayita ba spy abayina emmundu nga toyinza kumanya bali mu kitongole ki naye nga batambulira mu bantu ba bulijjo kakati ng'oli ku situation efaanana bwetyo kitegeeza nti emmundu zeegazaanyiza nnyingi nnyo power centers ezireleasing emmundu nnyingi nti emmundu batuuse okuba nga tebazirinaako control okumanya nti eno emmundu ani yagikozesezza kino oba kino eyo issue nkulu ate olumu bwe ne baba bazudde nti eyagikozesezza yono basobola okulemererwa okumukolako kubanga bagenda okulaba ng'olumu avudde mu side etalina kugambwako oba akoledde ku mateeka agavudde waliwo ebiragiro ebivudde waggulu waatya okugambako so eyo ensonga nayo weeri then ensonga endala esinga nga ate nayo nkulu nnyo nti mu interaction yange n'aba police officers in fact ensonga eno najja addressinzeko gyo mu press conference aba police specifically oba wa traffic oba waki bali mu maziga na biwoobe kiki era bagamba bannange shame mu muyina eddoboozi
tuli mu bulumi batusasula bubi tusula bubi tulya bubi kyokka nessako yaffe gye baatuterayo eya exodus gyogereko nnyo abasirikale bakusanga wa Malende nga bwe nkugambye kati ndi mukulembeze naye mbavuga buvuzi mmotoka wa traffic nanyimiriza nga alina byayagala okumbuza ku mmotoka yange amaliriza asoose kuŋŋamba bizibu olulengera nti honorable alhamdulillah mukama nyambye ne nkulaba honorable tulina bino bizibu tuyambe mutwogerereko tebatwogerera kubanga balina okukuuma ekitiibwa kya security naye ate tunyigirizibwa twekyaye n'olwekyo mu press conference gye twadressinze ejjo issue y'abakuumaddembe twagijjeeyo bulungi okuleeta amaloboozi gaabwe bagamba nti waliwo sako eyitibwa exodus sako eyo ebasala ssente yeyandibadde nga banka yaabwe naye buli musaala lwe gujja bajjako akasente naye sako eyo essente bwe bazijjako kizibu nnyo mu poliisi yenna okufuna ssente zoba okuzasesinga okukola ki okuzikozesa n'olwekyo issues eba raisinze zino amanga zibagala zikolweko era twawandikira inspector general wa police bino justice byakwogera ebbaluwa twagiwandise era ne receiving banga 25 May nga tusaba olukiiko kanso kati kulw'abasirikale ensonga olwa seriousness ye ndaba wano wawandikidde inspector general wa police nga tusaba bateekewo consultative meeting ne abantu baabwe be batwala aba bali mu kunyigirizibwa naddala ba ranks zino ze bagamba ezawansi ezitatowa order ezo ziri mu kunyigirizibwa okwenjawulo tubagamba ati IGP batuze olukiiko ne bekikwatako n'abantu baabwe bawulize ensonga z'abasirikale abo zibeeko nga zikolebwako oba ne consultative meeting eyo naffe ng'abakulembeze baddemba okubanga batuyita ne tugibaamu ne tusobola okubabuulira ebisingawo ku nsonga eyo so ebbaluwa eno bagirecevinze era poliisi netugamba tesaawa yonna egenda kuteekateeka olukiiko luno naye ekisinga kati n'ensonga z'abasirikale nazo bazikutteko tuzikwatako kubanga ffe tuli people power wadde omuntu musirikale yadde si musirikale omuntu asigala mu Uganda eddembe lyewe linyigirizibwa tulina okuvaayo naye mu brief ku busonga obukulu bwe bagambye nti bw'oba oyingira saka eno ekisooka tosigwakkiriza nti nja kugiyingira bagikuyingiza lwampaka ekyo kibaluma ekyokubiri bw'oba oyingira tomanya nti oyingira weekanga basaze ssente zo ekyokusatu ssente ze basala temuzikkaanyaako totegeera batandise ddi okuzisala era balikoma ddi okuzisala ekyokuna tosobola kukebera balansi wo ne bagamba shabi mune ku mobile money osobola okukebera n'olaba z'olinayo ne mu banka lwaki ffe sako yaffe tetulinawo avenue osobola kumanyira nti ninayo zino osobola okusaba zino ekirala teba accessinga ssente zaabwe tebasitoyina mukisa kugendayo ng'ofunye ekizibu oba omwana mulwadde oba oyagala kuzimba ogendayo bano be batukuuma wabula ssente kye bakola oba onoozifuna be bateekawo ennaku nti oba 2 oba mu myezi 3 ne bagamba nti ku lunaku olwokusatu n'olwokuna buli yagala ssente agyasabe layini n'ebeera bweti olumu Shamimu oyinza okuba nga bakudiployinze kapucholwa kyokka ssente bakugambye lwakubiri na lwakusatu tosobola kujja kuzifuna ennaku ntono nnyo tuli bangi ne ssente za kukaaya ozazinira ng'ezitali zizo byolwakola seri too much genda yambuka wakuleta ebbaluwa ya DPC oveeyo ogende mu ofisi ya ogendewa kati bagenda okumaliza bagamba ssente tezibagasa in fact ekigambo kyabwe kiri bwe kiti ssente zaabwe balowooza nti waliwo akakundi akazikuŋŋaanya ko ne kazirya kuba bo tebazifunamu era okuteesa kwabwe kwabadde bwekuti ensonga ezo zikolebweko naye ekirala balina kye bayita duty free shop ey'abasirikale bo bagimanyi ze bagiŋŋambye nti babakkiriza ogendayo soba ogenda n'ofuna ebizimbisibwa oba ki kati bo baagala ssente zaabwe eza sako bwe kiba kisoboka zikyanolingibwa mu duty free shop eyo okuzifuna kuganye okuzifuna ziganye omuntu wakiri ogende nga ng'oggyayo amabaati ogenda n'ozimba nazimba dda oba n'okola ekirala kyonna bayiseyo emitayimbwa n'agitunda naye ng'eddoboozi lino eryendeeta eri abasecurity officers bano liri serious nnyo nagenza okuvayo kukuza olukuŋŋaana nga buli wensanga omupoliisi that's why nkuwadde ka time because bintu bikulu nnyo kyova olaba nti bano batudde ku time bomb kuba abasajja bali obukambwe bwe boogeza nga naffe ate boogera naffe tuba tutya nga tumanyi beeyo ate twewuunya okulaba obulumi bwe bayitamu nti essaawa yo nabo bokka basobola okukozinga revolution ey'amaanyi n'olwekyo weewaawo nabo baagala enkyukakyuka abasinga obungi naye bagamba batya ku ekyo anti bo bagamba tebasobola kugamba bali kubanga batya bajja kubatta bajja kubakuba bajja kanfuneka tonyo okubawuliza tumaye tudde mu studio
Edakika zino zigenda bannange katujjeko gye muli shortly. Pal FM. Pal? Oyo simufunye kale kanfuno. Hello?